ndi muna people power kakongolera people power Our power. people power nolwekyo negaseeko struggle paka lweneguka negaseeko leero nkya nelubeerera paka Uganda lweyeretere nolwekyo naweereddwa omulamwa gwa social security okukigandawaza okiteeka mu mbeera ennyangu yembeera eteekebwawo gavumenti ezitegeerekeka okusobola okuyambako bannansi abo balina akatono ennyo n'abo bateesobolera ddala mawanga agaakula edda n'omuntu bw'aba talina mulimu aweebwa omusaala kitwale ng'engeri y'ekyaji mu nkola yaffe eya Africa ekyaji mutereka emmere mu biseera ebyekyeya ne mweyambisa emmere eyo ne gavumenti kumpi enkola yeebo gy'ekola ekibuuzo ekinene kiri nti Uganda erina obusobozi gavumenti okuyambako bannansi mu ngeri eyo ansa nyangu nnyo nti ye n'amawanga agaakula edda nga Amerika gakikola n'amawanga g'olaba agasingira ddala Luxembourg watunya Switzerland ge bagamba nti per capita sente bw'oddira sente eggwanga lye ziyingiza n'ogabizaamu abantu population buli omu mubalira sente mmeka kyannaku mu Uganda batubalira miliyoni nga 2 n'obugwamu zibagamba nti buli munnayuganda ze zimuli ku mutwe wadde economics osanga munnayuganda nga bamubanja n'okumubanja talina wadde n'ekikumi ziri ku akawunti ya muntu omu Uganda esaanidde okuba mu mawanga agasobola okuyamba ye erina obusobozi gavumenti yaffe ye ebulina okusobola okuba ng'eyambako naye tekikoze kyegenda okwogerako olwaleero nti Uganda eri mu declarations nnyingi za UN ezaateekebwako omukono bannayuganda tusobole okuba nga tuyamba ku bantu baffe sente mu kaseera kano nga kano akazibu ddala ke tulimu ikonomi yafudde Uganda okusinga sente z'abamutuwalize balambuzi n'ebirala tuli wansi naye kasooka enjawulo ebintu bino bisatu ekyawula Uganda n'amawanga gali obulungi biri ebintu bisatu Uganda byeyina Kenya byeyina Ghana n'amawanga amalala googerwako mu Africa nga Ghana South Africa n'amalala galina ebintu bisatu n'Amerika erina bisatu ne Uganda erina bisatu n'enjawulo eri nti bakulembeza ki mu nsi ezaakula mu Amerika omuntu asasula omusolo nga teyeesise lwaki asasulira luguudo dwaliro somero n'abirabako n'abifuna n'olwekyo mu nsi ezaakula tunyonyedde bulungi nti informal sector ne mu informal sector abaasoma bangi era babeeramu mu Amerika obutawa musolo tosobola na kuwasa mukazi kubanga buli mwagamba lwaki musajja gwe towa musolo kubanga otuttira enguudo zaffe otuttira bye tugenda okufuna mu gavumenti ekyokubiri mu nsi ezaakula nga Amerika bazaako namba 2 bw'omala eggwanga lye informal sector gyakulembeza azaako famire ye omwana wange owa mukodomi wange munywanyi wange gyempasa mu mukwano gwange ono kinaawulikika kitya nti lalidde sente z'omuwoomusolo oluguudo ne lutabeerawo eddwaliro ne litabeerawo n'ebirala ne bitabeerawo bakitwalanga namba 2 namba 3 ye yasembayo fenga tuwano kino obugwo osembayo okwerowoozaako mu Uganda kikola kitya ne mu nsi ezikola gw'okulembera gwe namba 1 oyina emmotoka 50 n'ezimu tozivuga mu Kampala oyinamu kalina 40 eri atalina wakusola gwe nerumuze ezimu nkalu naye gwe kikuleeta okweyagaliza ennyo bw'omaliza n'ozzaako famire yo olina abakazi 7 buli mu omuzimbira akeedi abaana basomera mu Amerika gye bajjanjabibwa obusobozi obulina famire yo ez'abalala zidaaga butazi gwe ne famire yo n'olyoka osembyayo ensi eyo gavumenti gye twetaaga egenda okudda mu buyinza egenda ekuba ekulembeza abantu si gwe kinoomu kizibu nnyo okutusanga pulezidenti wa Amerika bwe yasinga obugagga bonna bamenye n'osanga nti pulezidenti wa Amerika yasinga obugagga tekisoboka nti ekizimbe ekisinga ky'Obama oba kyamukyala we ono aliko Trump yajja nabyo yabadde mugagga n'osanga Trump House n'ogisangawo bano kyogamba tebalina kye bajja nakyo kati bw'obanga gwe kyewalize nga kyero twali batukirabirawo nti gundi yajja na kino tukwatagana naye ekibuga bwe kiba ky'abantu 3 4 5 bw'obala kalina zonna nga z'abantu 4 5 n'abazeetuuma nga omanyidde ddala si zaabwe kyannaku nga teziri myaka 10
Nolwekyo kiki tugenda okukola mawanga honale bagogeddeko n'abakulu bagogeddeko embeera eno twagyetegekera tutya ye bwe yatuuka twakola ki amawanga nga Kenya gaddira omuntu yenna gwe bakozesa akakadde kamu ne bamuggyako omusolo amawanga nga Kenya masanyalaze mazzi ne babisasula mu kiseera kino kiyamba omuntu amasanyalaze okubeera wawuli ebi bamugamba akalwadde asobola okukalwanyisa obulungi bakendeza VAT nava ku 18 nadda ku 16 gavumenti nesasula abantu abagibanja kubanga ekyo kikulu nnyo twali badde tetusaba nnyo kawunga neri abantu olunyiriri nga esaplayinga gavumenti agibanja sente nyingi singa bamusasula olunyiriri lugendera ddala paka ku muntu asembayo kubanga omuntu waabwe asasuddwa abo ne basasula sente ezisobola okukola ki okuserengeta bantu kati ebirala Kenya gavumenti byezeekola ezeekola ebintu bingi okuyamba ku muntu wa bulijjo mu ntambula n'ebirala bwe babasibira waka ne basalawo nti abo bokka balina okutambula okugenda okukola nga bayambibwako tukwatagana tetwagala nnyo kutuliisa teriyagala kumuliisa tekuli mulema ate n'omulema gaba bulema si buteesobola kyetugamba ffenna tulina okubanga kituyamba okwekolerera mu nkola eno wagambye nti tusobola ekyagi security gye twayogeddeko Uganda erina obusobozi ansi eri nti obusobozi tubulina ne twagala bwagazi kukikola tunulire emmere kilometers 20 gokka ogabamu emmere kitutte wiiki ne wiiki masks tulinda bulinzi ku boda abasajja bavuga emmotoka ebirukululana obuzibu tewali bikozesebwa social security kitegeeza kuwa abantu bintu basobola kweyambisa abasawo tebayina byeyambisibwa bulungi kulwanyisa mbeera eno mu mbeera yemu amataba gayingiridde abantu ekintu olabira ddala nti gavumenti yali badde eyambako mu mbeera eno bajje mu mataba efune weekola ki webateeka ekira kitutuulira nga tuvudde ku ebyo kitutwala nti Uganda tulina ekyagi ekyo ye weekiri edissafe gitwogerako wadde toterekayo mu kaseera kano erina trillion 12 yesinga mu East Africa naye eziri sente ezo kyekyebuuzibwako nale bwakyogeddeko kubanga twatuusa bagamba nti sente zaffe trillion wano mu kaseera we mulina otuyambira n'okuyamba bana Uganda trillion 12 si we balina otuyambira sente zaffe n'amanyi gaffe ge tukolereze we balina otubanga twatula naye omusajja agamba nti nkaddiye sinaweza myaka 45 bangobye ku mulimu ninyi n'abaana batuuse ku university munyambe wemba mulowooza nti nimba nze kambawo ebbaluwa za university munsasulireyo fees kuba sente zange mulina milioni 8 yes kyekitegeeza security fund ne tebaagala kiwuliriza oli nagamba nti bwemba n'obulwadde obugenda okunzita nveewo lwaki temunyamba ne mumpa sente zange ne bazijanjaba nyinamu amagezi nkyasobola okukola business lwaki teguba musingo banka nempa sente kubanga sente bwe ziba obuuza ekibuuzo ekikulu gyeziri bweba tugamba nti gyeziri lwaki teguba musingo mu banka nenfunayo akasente akatono nentandika okwekolerera ka bizinensi kange kubanga omusingo gwange gyeguli omuntu agenda okweza emyaka 55 ng'ebintu ebisinga amaanyi gagenda gakola ki gakendeera olina kubanga olina byokola teri muntu wa myaka 55 asobola okufuna sente bwagenda kuzoonoona simusuubirayo nolwekyo kino ekyagi fandi weeri nabo batateekamu ke kaseera baali badde bayambibwa mu nkola eyo ebikozesebwa weebiri tuli wano basike batugambye weeks 2 tunaba tukola ki mu period eno weeks 2 nga tezinaba kubanga zijja toli mwavu mutego gw'emiti nolwekyo batugamba nti embeera yonna gy'obeeramu obuzibu tulimu tusobola okubwejjamu tusobola tulya sente zagabiddwa n'ogamba RDC omuwadde zino n'ogamba district oziwadde zino banooba wadde zino kakati ezaki RDC afuna miliyoni 15 ezaki agenda kukola ki ekinnuma ebyo byoyobuuza byonna twalonda ababaka batukiikirira mu palamenti era ndibadde babuuza ebibuuzo ebyo okusinga gwe tegusuula oba birungi okujjano nga biseera twandibadde tulina abantu abatukiikidde nga babuuza ebibuuzo ebyo naye ekibagana n'obibuuza bwe buzibu bamutuuziza bamuwadde emiliyoni z'emmeka agenda kujja gamba eki kati bwe buzibu omanyi obuzibu bannabyabufuzi baffe balina siinayo omuntu omu gwe mmanyi musobola okumpabula nga yazimba kalina mu Uganda wano nti sente ezo yazijja mu nguzi nti yava mu ndowooza y'abantu president n'amuwa sente n'agagawala nnyo
yasinga obugagga egindi nti oba mu kikubo yasinga okusobola taliyo abantu naddala abavubuka kye tulina okusooka okutegeera teri anoonya ssente n'azifuna njagala ntegereke bulungi teri muntu yenna yali anoonyeza ssente n'azifuna singa masiikini yasinga ssente kuba atega butezi bwati n'asaba naye ssente zonna zivamu ekyo ekintu ky'okola ekiyamba abantu omuntu bw'azimba eddwaliro lino abantu bajjamu n'afuna ssente bwekirire ku ssomero n'ebirala byonna nolwekyo abavubuka kyendezaako gamba tusomye abantu tusomye ba Mandela tusomye Martin Luther King tusomye banno bonna tekuli gwe bagamba mbu yali mugagga ndi musajja mu katoliki Yesu Kristu ekimufuula ow'enjawulo yali tali ku ssente bannaffe abayisiraamu musibuluke bulungi omubaka Nabi Muhammad emirembe n'okusasula bibeere gyali yali si ku ssente siwulyangayo nti akwata namba gundi mu bugagga nedda yali ku mulamwa kolerera bantu yesoga lwaki erinnya lijja ti Mandela n'oliwulira nga likyaliwo naye abasinga Mandela obugagga mu South Africa be bangi terimu abakoonako kitegeeza si mulamwa nokyo kye twagala olwaleero kyekisobola okutereeza byonna kwata buyinza obuyinza bukwatibwe abantu abatayanira kugaggala oba okuyamba ensi yaabwe okuyamba ensi yaabwe ate okuyamba buli lwoya ate ky'ekyobugagga ekisinga era kisigalawo ng'oyogerwako byonna kubanga kakati wano mukulu Nyanza bantu beerabira buli esente z'oluguudo gw'oli bulungi batabani bali mu Amerika n'abalala naye abazzukulu nabo gye baliraga ne baneiba mu famire toyinamu bantu bakikulanga ekyo abaana basenga abo n'abalala oyogedde ku kya bodaboda abaana ba bodaboda buli omu aboogerako tyoli aboogerako buli omu bagamba baleeta endwadde simanyi baleeta obutemu obubbi n'ebirala naye wa boda baba ataddeko masiki bwati noono avuga ng'ataddeko ayawukana atya noono co driver ono atudde wano noono bali mmotoka etambulira noono ali emabega wa driver naye owokusatu kubanga owa bodaboda empewo eba efuuwa kubanga wagenda okuvuga agenda kwambala masiki n'owa boda agenda kwambala masiki tukwatana baawukana batene boosibiddemu abali mu SC ono driver no co driver tukwatana n'emabega eriyo omulala distance eyo yenkana kati owa boda nga tewoka wajja ekyokulya omugaanira ki owa boda yawukana atya lubanga olutalo lwoguddewo ku ba boda kubanga ekibuuzo ekyo teryagenda kiddamu ate mukulu tegusulo mu motoka omukka gutambulira mu motoka naye owa boda omusaabaze omutunula mu mugongo gwoti ekitegeeza omukka gudduka guddawo ate ku misinde emiyitirivu tewali bwenkanya obwenkanya tebuliiwo n'olwekyo ffe abantu abawansi banneekolera gyange akola obulimu obutonotono ogeza okwebezaawo tugambye ebitundu biringa 8 ku buli 100 yefe abasinga obungi principe eri emu ne bweba bizinensi asingamu shares yasalawo fe abasinga obungi fe abalina okusalawo ekitunyumira fe abasinga obungi banneekolera gyange abantu ababulijjo fe tulina okusalawo fe balina okusalawo n'olwekyo totiisibwatiisibwa mu ngeri yonna genda olonda olunaku lunaba lutuuse togezaako gamba akaluluko tekalina kikategeeza kalina kinene kikategeeza tufunye obuzibu kyamaani wano nti abantu bagenda n'atalonda ate n'agamba banzibye tukwatagana gwe kenyi nti wagenze kulonda oluvannyuma ate n'ogamba nti banzibye genda olonde bakabbe bulungi tukitegeere tukwatagana n'olwekyo nga manyiza ekibuuzo ekyo kitegeerekeke kuba nawe ojja kuba olwanira akaluke wataddemu bw'oba wakataddemu tofuna bulungi maanyi tofuna maanyi gasituka ate tewalonze londa akaluka yiike era mu bitundu bwotunya ebitundu ng'ebya Kampala n'ebirala kizibu nnyo okubbiramu akalulu embeera bagiteekawo abantu bakalonda ne kaba kangi ate bwe kaba kangi kazibu bwekuba mupiira omwana n'akuba ggoolo okuva mu senta tolina bw'ogitta ne bw'ogenda kwawe olina okwegendereza kati fe tuli mu opposition oli kwawe refali enkola yo batogitegeera bulungi weewala omupiira okubeera mu bokisi yo gugyemu gukuba eri ate kuba ggoolo eyite mu makkati buli omu akola eki goolera ate n'olwekyo kitukola tulina okgenda kuba ggoolo ng'eri kiriya nga buli omu agiraba abagamba nga bakomplaininga nti batusaliriza nagani gwe kuba knockout twebewo n'amusitula
N'olwekyo bano abadde bagamba musimanyi tugenda kukuba knockout tetugenda mu bino 2-2 naye nga point eri nti birumaffe fe ababiwulira omanyi ensi erifani bw'obanga yakula bweti enjala bwebanga nze nnuma gwe nga tekuluma tosobola kufuna bulumize bwe nnina nze alina okuzukka okukuma esigiri oba okusala amagezi n'olwekyo fe abalumwa okubanga nti resources zonna ziri mu bantu abeekolera ebya omaawo data abantu tebalina ogenda kukoma wiiki ejja abantu olengera okubatabira sebo toyanziza nnyo mututegusulwa otulaze tetuli baavu wabula emitwe gy'abakulembeze baffe baavu bwe bapakiramu obugaga bwe balina beerabira ne babeera ne babukana n'abantu bali wala nnyo n'abantu ba bulijjo n'okubona n'akasembayo mukama wange teri kiyinza kutuukako nga tosazeewo tebakulimba buli kintu kyonna ekikutuukako oba involved naye obutasalawo kitegeeza kusalawo bwoleka n'otenyigiramu kusalawo era obaosazeewo kitegeeza ddala n'olwekyo twenyigiremu tukwatagana tuzuukuke ffenna twenyigiremu oluvannyuma tulabe ekinaavaamu ono omusajja abantu balina omuze ogwesulirayo ogwa naggamba bwekikwata kuwa boda nga watakisi agamba abo ababoda tukoze eki tubawonye katoyakalire mu kibuga bwekituuka kuwa boda nga watakisi agamba ababoda tukoze eki tubawonye naye mujja kukyenkya nga buli omu kikunyiga kijja kutuuka ekiseera bagamba n'owekigere tosalawo olina kuba namotoka bweti ne bweti ne bweti ate nga togirina kibuga okyamu kyetutalina kukkiriza olwaleero kyetutalina kukkiriza mu kiseera kino kakati bannange abatuwuliriza ndowooza n'ebigambo ebyo okugjako nga olwoketusigazidde nga tetumulungudde twabadde n'okufuna amasimu naye obudde olunaku lwa Idi abatulaba balina okugenda ate mukujalako mu bintu ebirala baye tweyanzizza nnyo olwaleero tubadde ne mukulu Sammali tubadde ne mukulu Tegusuula gwe tuyita atoli mwavu mutwe gugwe omwavu tubadde ne honabibo wa Kayima Nsereko tubadde n'omukyala birungi n'omukulu Tamale okuva mu Luweero gye bazirwanira omukutu guno programu eno twagiteekawo okubeera nga tusindika message eri mu bantu baffe aba informal sector n'ensi yonna okutwaliza wamu ebintu byonna tubihighlightinga ne tubituukako tewali kintu kye twajja kwogera buli lwa Sunday tubeerawo tusaba mujje nga tukuŋŋaane akasembayo kano keŋŋamba ku bakyala bamaama temwefiirayo mwesuulirayo gwa naggamba ebanga ffe tebitukwatako nze kasita nalidde okitegeera naye ng'omwana banamugoba school fees yasooka okukaba mwami omwana wange bamugobye omwami bwe yamugaa nti munekiru batuseera omusolo ojja tukole bwe tuti tutwogereko tyala omusajja atuwadde eddembe oba okitegeera abakyala mufeeyo mutwale obuvunaanyizibwa mumanye nti naffe eggwanga litukakatako nga ki ng'abakyala naye nokodawuni eno ekoze ekinene nnyo okuyigiriza abantu n'okufuna training emala abakyala tuyige okukolera wonna we tukola ki we tuli n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebaleggwanga tumalize bulungi nnyo tukulembere nyabo muyimba nga twatandise United free for liberty together we always stand. Tuyambalengule, olutalo ngaluwedde, tuyambalengule, tulivimba mu Uganda. People power.